Katonda kitaffe omulungi byokola ebimu tetubitegeera newankubadde obikolera ffe. Bwe tutabitegeera tumanyi okubinyoola ne byonoona okukkiriza kwaffe. Ekimu ku byo kye tubategeerako ndi wiiki zino 2. Katonda omukambwe alagira okutta abato n'abakulu n'abakadde. Naye Mukama lesoni zituyigiriza nti tokikolera bwereere. Era pulaani yo yakulokola nsi yonna. Tuyamba olwaleero nga tugaziya ebirowoozo ku kyokuyiga kino mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege naye ttiimu mwebale kutambula na kutuuka wano okulabika nga tugabanirako awamu ffenna. Omulungi awuliriza omuwandiisi yawadde omutwe omunene okugamba nti Katonda akulwanirira. Tuli ku kyakuyiga namba 5, ku kyokuyiga ekiriko omutwe ogw'awamu nga tutunuulira ebyokuyiga ebyokukkiriza okuva mu Yoswa, mu kitabo kya Yoswa. Musumba, tuzze tutunuulira nsookera eno. Kale katugende butereve wa oba ekibuuzo nkibuuze ye. Tuzze tutunuulira era nga tuyiga ebyokuyiga bino ebikwatagana okuva mu kitabo kya Yoswa. Twagala kwebuuza, Abakanani bano ne bano Abayisirayiri, Katonda ono lwaki ayingidde mu lutalo lw'abantu ng'ate ye Katonda w'ebitonde byonna? Ne bano Abakanani ye Katonda waabwe abagendo abasaanyizibwawo. Tweyanziza ssebo. Era tugenda kutandika nti tugenda kulaba ku ntalo Katonda z'alwana. Zaawukana zitya ne entalo abantu ze bakola ki? Ze balwana. Kubanga ekibuuzo nga Musumba bw'abadde asaba agambye nti abantu abamu bafuna ekifaananyi ekigamba Katonda ono si mwenkanya. N'alagira Joshua n'Abayisirayiri okusaanyawo Abakanani bonna. Kati kye tugenda okulaba olwaleero tugenda kulaba ensonga lwaki Katonda alagira Abakanani bano bagibwewo. Lwaki teyabakola nga ab'e Babeli n'abatabulatabula nnimi just ne baba nga bali confused. Naye lwaki wano alagira bonna bakole ki? Bagibwewo. Era tugenda kutandika n'obutali butuukirivu bw'Abakanani mu lubereberye essula 15 onyerewe 16. N'emirembe gy'okuna balikomawo nate wano. N'emirembe gy'okuna balikomawo nate wano obutali butuukirivu obwa Mwamoli nga tebunnatuukirira. Bwayitawo ebbanga lya myaka egisoba mu 4 ng'agumiikiriza, ng'alina embeera gy'agumiikiriza gye tugenda okulabako mu kyamateeka olwokubiri essula 18 tuve ku lw'omwenda paka 14 tulabe Katonda biki bye yagumiikiriza emyaka egyo egisoba mu 4 paka bwe yatuuka n'agamba ekimala kimala. Ekyamateeka olwokubiri essula 18 olunyiriri olw'omwenda paka ku lw'e14. Bw'olimala okutuuka mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa, toyiganga kukola eby'emizizo eby'amawanga gali bwe biri. Tewalabikanga gy'oli muntu yenna ayissa mu muliro mutabani we oba muwala we, newankubadde akola eby'obufumu, newankubadde alaguza ebire, newankubadde omulogo, newankubadde omuganga, newankubadde omusawo, newankubadde asamira omuzimu, newankubadde emmandwa, newankubadde abuuza abafu, kubanga buli akola ebyo bw'amuzza eri Mukama. Era olw'emizizo egyo Mukama Katonda wo kyava abagoba mu maaso go. Onoobanga eyatuukirira eri Katonda wo, kubanga amawanga gonna galirya, goolirya, bawulira, oba abalaguza ebire n'obufumu, naye ggwe Mukama Katonda wo takuganyizza kukola nga bw'otyo.
14. Okusinziira mukadde Kiwanuka waatusomedde, biki Abakanani bano bye baakola nga bya muzizo eri Mukama? Mwami Ssewankambo. Kyeyatandise nakyo kwe kugamba nti bawaayo abaana nga saddaaka. Ekyo Mukama alabira ddala nga kiri unfair. Mukyala Kabiito. Nti baalimu okweraguzalaguza n'obusamize. Mukadde Kiwanuka. Tubirabye nga bizibu eby'Abakanani, kubanga abakyala baayimiriranga awo buli mwana omubereberye gwe baazaalanga ne bamukanyuga mu muliro. Katonda tabisanyukira. Ate jjukira eri emabega Katonda yagamba nti buli kibereberye kikye. Kati Abakanani embeera yaabwe yafaanana bwetyo nga tebafaayo ku Katonda abawa abaana, tebafaayo ku Katonda abalabirira, bo balina bakatonda baabwe, sebo kubeera ne bakatonda abalala. Dokita, okusinza kwabwe Abakanani bano kwalinga kutya? Nsula gye tusomye 18. Bw'otandikidde ku lunyiriri olusooka, Katonda alaga ekimu ku mize emibi gye baalina egy'okwegadanga, okwegatta, okutakkirizibwa mu maaso ga Katonda. N'ab'eŋŋanda, abantu ne beegatta, abasajja n'abasajja, abakazi n'abakazi, abantu ne beegatta n'ebisolo. Naye nga gavumenti ya Kanani tebivumirira. Naye nga ate byakusinza. Ebintu ebyo gavumenti bwe birwanyisa n'amateeka agabirwanyisa, si bisigala bikyaleeta obuzibu mu ggwanga. Naye teebereza okubanga kaakati bakatonda be basinza nabo bakola ebintu bye bimu. Beegadanga Katonda gundi ne yeegadanga ne gundi, ate Katonda gundi n'akuba munne olw'okubanga yeegadanze ne gundi. Ate kakati okuzaala kw'ensi kusinziira ku bakatonda bali be bakola. Akati mu kusinza kwa bano nga baba basinza nga balaba bakatonda bali bagayadegayaddemu olw'obutazaala bulungi, okwegadanga kufuuka eddala kwa mu kkanisa publicly, bafube okuzaala ennyo. bakatonda bali basobole okuddamu amaanyi. Kwegamba ebintu byonna okumanya byali bibi, si Bayibuli yokka ebinyola nti bibi. N'abawandiisi b'ebyafaayo bagamba nti okuzikirizibwa kw'Abakanani kwazaalira kubanga baava embwa weeyotera, n'abatuka gonja waakalira, naye nga kiri official. Abagenza okusinza, part of kusinza, kwegadanga misana nga bulaba, abasajja n'abasajja, abakazi n'abakazi. Kyali kibi nnyo. Musumba atugambye kine ku standard eyaliwo ey'abantu nga balabira ddala ekiri e Kanani kibi. Naye ekibuga ky'e Nineve twakiyigako, era bwe twayiga twalaba nti kyalina abantu 12,000 nga nabo babi nnyo. Naye Mukama n'abasindikira Yona. Ffe abaliwo, naffe Mukama Katonda yatulekera abatume, era kwe kutegeera Kristo. Abantu b'e Kanani bano tuyinza okuba tubakomerera n'emisaalaba naye nga tebaafuna abategeezaako. Tulina obukakafu nti abantu bano baafuna abategeezaako ku njiri. Abakanani kuba tuyinza okugamba nti baakola bikyamu naye nga tebafunanga abawa amagezi nti bye mukola bikyamu. Bo ne basigala kuba bye bakulidde. Mu Mukyala Kabiito, abantu bano baafuna ku musana. Omusana baagufunako ssebo. Ibulayimu Katonda bw'amugamba ave mu nsi y'ewaabwe, obutuuze bwe bufuuka Kanani. Ekitegeeza ekitangaala kino baakifunako, baalabulwa. Essebo. Musumba Kakemba. Ate eriyo n'abantu betusomako abatwewuunyisa gye baava. Ibulayimu bw'ava okuwunya Luti n'asisinkana
ne kabona wa Katonda asinga obukulu Melekizedeki tetumanyi gye yava kabona akolera mu kitundu ki Musa wadduka okuva e Misiri n'agenda e Midiani n'agenda mu maka ga kabona asinga obukulu Yesero ani yamulonda yaweerezanga atya Katonda yalinayo akasanvu ke kiyatuma otherwise teyali bavunaanye yatabalabudde bw'agamba Ibulayimu nti waliita emyere abantu tebagenda kulya nsi eno kubanga ekibi ky'abamu tekinnajjula kitegeeza yali abawadde options balondewo ekisinga obulungi ne Ibulayimu nga bw'omugatidde tweyanziza Musumba nti mu bufunze naye kyalibadde nti aleeta Bayisirayiri kujja mu kifo ekyo abantu bano yali badde alina okubajjawo olw'ebikolwa ebyali bisusse ng'ate abawadde ne grace period oba gye tuyita probation time myaka egisoba mu 4. Ekitundu ekirala kyatugambye nti omulamuzi ow'oku ntikko twagala tusooke tusome Zabbuli essula 7 olunyiriro 11 ne Zabbuli eya 5 olunyiriro 6. 11 agamba Katonda ye musazi w'emisango omutuukirivu era ye Katonda alina obusungu buli lunaku. 5:6 Neggulu liribuulira obutuukirivu bwe kubanga Katonda si ye mulamuzi yennyini. Seera. So enyirira zonna ze tusomye zitulaze nti Katonda ye supreme judge. Katonda gyali teri kusaddaaka abaana mu ggulu. Katonda gyali teri kusinza bukatonda bulala. Katonda gyali teri kuwaayo saddaaka kuwonga abaana. Lwaki gyali eyo tasirika busirisi n'agamba be bamanyi tebinkwatako? Lwaki tasirika busirisi? Lwaki yenyigiramu ng'omulamuzi omukulu? Mwami Ssewankambo. Webale nnyo, ekyo si kyekikula kya Mukama Katonda waffe. Gye tutandikira Bayibuli gyetandikira eraga nti Katonda n'alabanga byonna abikoze nga birungi naye n'asalawo atonde omuntu naye abeere ekimu ku ebyo byatonze ku nsi. Era akikola lwaki? Akikola lwa kwagala. Bw'abeera ow'okwagala tasobola kukkiriza bubi bunno bweyongera agambe beefeeko bakole bye baagala. Kimuluma kimukakatako okufuba okulaba nti abaako kyakola okutaasa embeera n'okuwonya bano bonna Abakanani weewaawo n'Abayisirayiri olina okutwaliza wamu. Musumba nzeewo embeera ezaffe ez'obuntu zituwaliriza okukola ebintu inevitably kwonoona kulinga kusika mpewo embeera z'obuzaale bwaffe. Katonda singa tumwogerako ng'omuntu naye alina obuzaale bwe embeera ze emukuzo Katonda mutukuvu mutuukirivu taliimu kazikiza konna takolagana na kibi. Mu nsi gye yatonda tayinza kugisanyukiramu nga ye mufuzi waayo nga mulimu akatundu akalimu ekibi ekyenkanidde Abakanani bye bakola. Tasobola. Embeera ze tezikolagana na kibi mutuukirivu ate wakwagala. Kyala Kabeeta lwaki tasirika busirisi n'agamba beefeeko nze kasita gyendi kiri bulungi? Abasinga ku ffe wano tuli bazadde era olaba omwana wo ng'akola ebitasaana oba ofaayo nnyo okulaba ng'omuzza mu kkubo ettuufu. Bwe tubanga ffe ku level yaffe ey'abantu ekyo kye tukola ate oli eyatonda byonna. So okwagala okwo kumuwaliriza ajja afeeyo okutubbulula nga tubbira. Awo ninawo ekibuzo ekinchallenging nti Katonda ono
wa mukwano abakanani abaagala naye ate abakanani bano beeripye ku kibi ate Mukama Katonda yakyawa ekibi. Omuntu ng'omuntu amwagala naye tayagala kibi, naye omuntu nga nze Ssebadduka neeripye ku kibi. Ensonga eyo agisolovinga atya Musumba Kakembo? Antaasa atya ate nga n'ekibi akijjeewo? Beyagala ensi bw'atyo okuwaayo n'awaayo omwana we najja ayambala omubiri ogw'ekibi ogwa Kakembo. Katonda waffe omutukuvu yakyawa obubi, yakyawa ekibi. Obusungu bwe bwonna obubonereza ekibi n'abuyiwa ku Kakembo, naye nga bumuyirako mu Yesu Kristo yayambala obuntu. N'abonereza ekibi nga bwe yagamba nti temulirema kufa mirembe gyonna. Omuntu n'afa ng'afiira mu Kristo Yesu. Naye ng'ate mu kufa okwo okutali kwa kitala, okwagala kwa Katonda mu kuweera Kakembo omukisa okwenenya n'okufuna obulamu obutaggwaawo. N'olwekyo abakanani bano Katonda abawadde omukisa benenye baveeyo. Bwe bagaana ajja kubajja wayiseewo enteekateeka egy'okulokola Kakembo, egy'okulokola ensi yonna. Tweyanziza nnyo Musumba, tukitegedde bulungi ekyo, naye nga bwe tugambye nti Yesu Kristo oba Katonda obusungu asunguwalira kibi, oba kiri mu Bayisirayiri oba kiri mu Bakanani. Era baatugambye nti kyovula n'Abayisirayiri bwe baakola ebitali bituufu mu maaso ga Mukama, yasindikanga amawanga amalala agalinga ag'Abakanani okubonereza Abayisirayiri bano, nga bwe twalabako Babilooni, obwakabaka bwa Bwasuli, nga bwe tuzze tubiraba. Naye nga bwe tugambye nga tutandika nti entalo za Mukama Katonda zaawukana n'entalo zaffe. Abagamba bugambi mwetoolole Yeriko n'egwa. Abagamba bugambi muyimirire, n'ayawula ennyanja emyufu ne bayitawo. N'ayawula omugga Yoludaani ne bayitawo. Nga kyetwagala okwebuuza nti entalo zino eza Mukama Katonda engeri gy'azirwanamu zaawukana zitya n'entalo abantu ffe ze tulwana n'owulira Russia versus Ukraine, kwe tusinzirira ogamba nti Mukama si mwenkanya. Entalo ze zaawukana zitya mukyala Kabiito n'entalo zino ezaffe abantu ze tulwana? Ekisookera ddala Katonda ye waaba alwana talwanira ku sayidi. Ffe bwe tuba tulwana kyangu nnyo ga nti Ssebadduka ali ku ludda luli nange ndi ku luno, naye ffenna olw'okuba tuli bantu be ekigendererwa kye kya kutununula ffenna, so ye talina ludda kwalwanira. N'ensonga endala okwongereza ku byogambye nti ye obukodyo bwe si bwe bwaffe obwaffe abantu. Bwe tuba tunaagenda mu lutalo kuwagala biso, kutegeka balwanyi n'ebiringa ebyo, naye ye wano mu lesson baatugambye mbu so rather than fight and win, Jesus chose to lose. Ye wakiri afiirwe, naye ng'ekigendererwa kye kuleeta mirembe, kuzzaawo bwenkanya, kutabaganya bantu. Tweyanze nnyo mukyala Kabiito, era nga bw'ayogedde awo nti teyeetaaga nnyo bantu beetegese bakulwana n'ebitala, nti professional army, nti balina bamanyi okukozesa bulungi ebitala, nga Mwami Ssebadduka bw'agambye nti yabagamba kugenda kutambula beetoolole Yeriko. Temuliimu weetabira physically ng'olina kulwana mu lutalo luno. Kyetwalabye ate ekirala nti ye teyeetaaga, nga era bukyenjogedde, teyeetaaga nnyo preparation ya ntalo, wabula ya bya mwoyo, kuba nti bw'oba weetegese mu mwoyo gwo okubeera ku ludda lwa Mukama, ebirala byonna bikolako bulungi. Ekirungi kya Katonda waffe taliiko kyakola nga tamaze tulabula. Abasajja bano Abakanani newankubadde ng'entalo zaaliwo, naye baafuna okulabulibwa okumala. Kikwewuunyisa nti emabega eri bwe twali tusoma twalaba abakessi babiri nga bagenze Kanani. Naye abagezi ababiri bwe bagenda e Kanani, ne kabaka naye n'abategeera. N'omukyalo omu omwenzi ye yekka eyategeera obukulu bwa Katonda n'ensi ya Isirayiri.
n'olw'ensonga eyo ebintu byonna ebijja gye tuli Katonda atulabula ne tugaana bugaanyi era bw'ogenda okitunuulira enjiri ge mawulire amalungi olw'okubanga enjiri ge mawulire amalungi naye abantu abasinga amawulire amalungi bagagaana ne bagenda ku mawulire gaabwe nga bwe bakola nga bwe baagala. Kino kyekyali ekkanani. Ffe abantu entalo ze tuyinza okulowoozaako okulwana bye biva mu lutalo Katonda lw'alina okulwana. Nti ekibi kye kireetawo ffe okulowooza nti ensi gundi egenda kulumba gyendi. Ekibi kye kisobola okuteekawo embeera ffe gye tulowooza nti kaakati olutalo lwe tugendamu nina kusooka kutta oli ndyoke nkole ntya mpangule. Ebyo nga biri bwe bityo Katonda olutalo lwalwana twalulaba nti ffe ng'abantu tetusobola na kululowoozaako ne tulumanya. Twalulaba nti olutalo lwa kibi. Buli akkiriza Katonda n'ava ku sayidi y'ekibi yawangula. Kati awe olutalo lwa Katonda tusobola dugeraageranya naffe ku ndowooza yaffe abantu nga bwe tulowooza okulwana entalo. Kansoke Musumba Kakembo. Entalo zino eza Katonda zaawukana zitya n'entalo ffe abantu ze tulwana? Okulagira ddala nti eza Katonda za njawulo olewo. Brian agambye tebaatendekanga bajaasi n'okubabala nga tayagala bababale. Tebaafunanga musaala tebali ku payroll bakumanya bukumanya twala tugende Tewaliwo bitala. Olutalo luno okubeerawo lwakomanga ku nsalo Katonda ze yateekerawo Isirayiri. Efulayimu akoma kuno, Nafutaali akoma wano. Abali munda mu zooni Katonda gye yagabira Isirayiri be bokka balwananga nabo oba be baalumbanga ne bakubwa. Mukama tagamba nga Abayisirayiri bakube bagaziye ensi bagende nga balya no. Weyabawadde okutandika entalo zino Katonda nga bwe yali akitegese nga tayagala bazitandike nga taliimu. Ne baalumbwanga nga si kyamagezi Isirayiri kwerwanako nga tasoose kwebuuza. Mukama tukube enteekateeka eyaffe ey'entalo ezaffe kugenda mu military barracks ne tutraininga eya Mukama nga basooka kusiiba kusembera bagenda mu lutalo kutesitinga makondeere be balumba balina ebyokulwanyisa bagavuga bulungi era bali mu kweteekateeka eri ebitala binyooka bawaggala eno bali mu kusembera mu Passover. Yes. Spiritual preparation. Bali ku mavivi. Ekitegeeza Katonda yalwana. Ekyewuunyisa nti ensonga eyakubyanga Abakanani Abayisirayiri bwe baasirula ne bakoppa empisa z'Abakanani Katonda nga ate agenda aleeta bali nga ate bajja bakuba Abayisirayiri. Ensonga endala abalwananga ne Isirayiri enwana yaabwe nga bagenda ne bazinda ekibuga ne bakyetoolola ne kitwala emyezi 3, 5, 6 mwaka enjala n'egwa emmere n'egwa mu kibuga naye ebyabano Jeriko nnaku 7 nga kiwedde waliwo ekiro ekimu malayika omu yagenda n'agenda attaaki 18,000 kiro kimu keera enkya nga kyawedde dda rapid victories. Ebyo nabyo birabamu omukwano n'okwagala otegedde mujja kufa naye saagala kubabonyabonya.
entalo zino bwe zaggwa Katonda nga takyali pulezidenti wa Isirayiri nga gavumenti ya Isirayiri tekyakulemberwa Mukama entalo zino zafuuka obsolete tukyayinza kaakati nga natajja kubwalwana kujuliza Bayibuli nti mulwana ntalo zakuzaawo busika bwa Isirayiri ebyo byakoma dda ekyo kyebubonero obulagira ddala nti entalo za Katonda zaali zanjawulo nnyo. Tweyanziza bwe twalabye mu Ezeekeri 18:32 nti Katonda tayagala tasanyuka ng'omwonoonyi azikiridde. Abantu bano ng'omutwe gutugambye ogwa Tuesday nti kugobwa oba kumalirwawo ddala nti nga tebannamalirwawo ddala waliwo options Katonda ze yali abawadde nga baba kuzigoberera tebalimaliddwawo ddala. Tugenda kutandika mu kubala Essula 33 onyo lwa 5 paka lwa 5 tulabe option ki ze balina awo mu kubala. 5 paka 5 kubala 3:5 yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti bwe mulisomoka Yoludaani ne muyingira mu nsi ya Kanaani kale muligobamu bonna abatuula mu nsi mu maaso gammwe ne muzikiriza amayinja gaabwe gonna agaliko ebifaananyi ne muzikiriza ebifaananyi byabwe byonna ebifumbe ne musuulasuula ebifo byabwe byonna ebigulumivu era mulirya ensi ne mutuula omwo kubanga mmwe ngibawadde ensi okugirya. Mukyala Kabiito, kiki kye tuwuliddemu ne kye tutawuliddeemu? Kye tuyizeeko emabega kaawo nti obusungu Katonda abulina ku kibi era abagambye bwe batuukayo bazikirize amayinja gano ne bukatonda obusinzibwa. Tagambyeko kutta bantu obusungu abulina ku kibi. Essebo tweyanziza Mukyala Kabiito atunyonyodde bulungi abagambye kusaanyawo amasinzizo g'abali kubanga bano bajja tuukayo ate bakole ki babikoppe ate bwe banaabikoppa Katonda tekijja musanyusa. Tetuwuliddeemukko nti abantu bano Abakanani nabo mubatte kye tutawuliddeemu. So twagala tulabe ne mu Kuva Essula ya 23 onyo lwa 28 paka ku lwa 3. Era ndisindika ennumba mu maaso go eri bagoba omukiivi n'Omukanani n'Omukiiti ne mu maaso go. Siri bagoba mu maaso go mu mwaka gumu ensi ereme okuzika so n'ensolo ez'omu nsiko ereme okweyongera ku ggwe. Katono ndibagoba mu maaso go okutuusa lw'olyeyongera okusikira ensi era ndisaawo ensalo yo okuva ku nnyanja emyufu okutuuka ku nnyanja ey'Abafirisuuti. Mukadde Kiwanuka w'osomyawo kiki kyagenda okukola kubanga bw'osomye tetuwuliddeemu kutta agenda bakolera ki? Agenda wano ekisookera ddala tulabawo emirembe Katonda gy'ayagaliza abantu be n'agamba nti ngenda kubagoba katono bagende nga basenvula kubanga singa ngambye nti kaakati baveewo omulundi gumu ensolo enkambwe zandize ne zibakola ki ne zibayisa bubi. Ekitegeeza wano waliwo okwagala kwa Katonda newankubadde nga n'abantu bano bamujeemera naye asigala akyabaagala era nabagenda abasenvula ki mpola. Agambye nti agenda kubasindikira ennumba zibagobe era temuli kutta muntu. Essebo tetulabyemu kutta yadde okukakasa nti enteekateeka ya Katonda teyali yakutta Bakanani okusinziira ku nyirize tuli mu kusoma. Tugenda kusembyayo ne Kuva 33 olwokubiri. Agamba nti era ndituma malayika mu maaso go era ndigobamu Omukanani, Omwamoli, n'Omukiiti, n'Omuperezi, n'Omukiivi, n'Omuyebusi. Tulabyemu malayika wano gwayituma. Musumba Kakembo
bwe kibanga ekigendererwa kya Mukama Katonda mu ntandikwa yali yakugoba mu bantu bano naye lwaki mukutta ate battibwa bangi nnyo kikyasukka tebayitirira kinandisoose okuddamu bikyokutta ate kyo kijja kitya bangi bakugobwa mubugobwa waliwo kyandikibwa bakisomye busomyo bangi yerabidde bwerabizi ekyaga nti entiisa yange entiisa ya Mukama erigenda mu maaso gammwe erigenda mu maaso kuva 23:27 tubisomeyo kuva 23:27 agamba bwati 23 olwabirimu siweewo ng'ennumba tezinnajja ne malayika agamba bwati nti ndisindika entiisa yange mu maaso go ndibateganya abantu bonna b'olituukako ndikukyusiza amabega gaabwe abalabe bo bonna era ndisindika ennumba mu maaso go eri bagoba omukiibi n'omuyebusi. Mukama tetuyinza kumuvunaana teyayamba abantu bano. Entiisa yakola omulimu gwayo yatuuka nnyo. Tulina obukakafu obulaga nti entiisa ya Mukama yatuuka yeriko ye musumba tubulinawa. Rakabu abannyonnyola bambega abaga nti twawulira Katonda wammwe byakola we mutulabira wano emitima gyaffe gikankana wonna n'Abagibiyoni kyekimu kyabatuukako. Naye entiisa eno bwe yatuuka baajanukula batya? Katonda yali agenderera ki okugiweereza? Era baajanukula obulungi baawona. Yesu yali agenderera bo bategeere ani akola ebintu bino era bave ku bye baliko kubanga batulaba baali balina bakatonda bebasinza bave ku Katonda buno badde ku Katonda omulamu akola ebyo ebyewunyisa aleeta eyo entiisa gye bawulira. Okwongereza ku kya Brian katono yali abawa mukisa basalewo kubanga okuva mu lubereberye nga tutondebwa twatondebwa ne free will. Kati entiisa eno okujja ahead of the Israelites ebawa omukisa abakanani basalewo. Tukitegeere nti ffenna twava mu muntu omu jjajjaffe Adamu. Katonda gwe yayagala ennyo amala omwagala n'agwa naye okugwa kwe Katonda tekwamumukyaya yasigala akyamwagala kwe kuteekawo enteekateeka esingako obulungi eya Kristo Yesu. Naye embeera efaanana bw'etyo Abakanani, Abakiivi, Abayebusi bonna bava mwani mwoyo. Kati Katonda asigala atwagala kyenkanye naye ekisinga okuba ekibi nti okusalawo kwaffe kuyinza okutujja Katonda wamwagazi. Kakati bebasalawo obubi entiisa ngezi Rakabu ye n'asalawo obulungi. Amiina. Entiisa yagifunamu positively. Katonda yamwaniriza mazima nnyo n'emikono ebiri. Abagibiyoni entiisa bwe yatuuka n'ekola omulimu gwabwe ne bakulupya naye ne bayitiramu awo ez'ekyoto sebo kyoto kya Mukama. Abaasigalawo bo baakola batya? Entiisa baagimanya baagiwulira ne bakola ki? Ne bongera kwenyweza ne bongera kweteeka kulwana abamu n'okulumba ne bakola ki? Mukama bakolere ki? Azikiriza ekibi ne bazikirira nakyo. Watuma okudiidu tweyanziza. Naye nze nina ekibuuzo ekitambulira mu bwongo bwange. Ti bino byonna tubisomako twogera ku Bakanani Bayisirayiri. Naye gwe bw'otunuulira mu nsi gy'otambuliramu kaakano kiseera kino obiraba. Bw'obiraba katolowooza ki? Wano nno nze wenjagala okwongerera ddala mu emphasis ku kintu ekyo. Mwe mulabayo amateeka agabakugira.
directly ntino baneebwa okola ekintu ekifanagana ku bwekiti si bye byali e Kanani. Tuyinza okudda wano nga bannange ekintu kyatabuka dda nga naffe tulindirira bulindirizi kusindika Bayisirayiri batukole batya batusaanyeewo. Njagala kudda gye muli bannange kubanga eno akadde kaŋŋamba nina kudda mu wumbe ensonga eno tulabike nga tuvaawo. Ekibuuzo kyo tetwakitegedde bulungi. Ekya agambye nti tuyinza kwekoma tutya naffe obutamalibwawo kuba tuli mu kkanisa lwakuba yataddemu olufilosofa nti okuba otya omusota nga toyasizza jjimwe guli. Kati naffe abali mu kkanisa obubi nga bungi tuyinza kukola tutya obutamalibwawo tusobole okununulibwa. Nze kyetusooka okulaba nti emize egyo gye boogeddeko emibi bw'ogenda mu Baleevi 18 kuva ku lusooka ayogera ku sexual impurities byonna abyogerako tewegatta na muganda wo tokola kino byonna abyogerako. Kitegeeza amateeka tugalina. Omukristaayo akkiririza mu Bayibuli yokka ate yonna mu Bayibuli omwo mwebiri. Mpozi mukyala Kayito kyagambye tuyinza tukola tutya obutamalibwawo. Nze kisooka tulina kudda ku basis nga ye Bayibuli. Kyekyo Bayibuli eno Zabuli 5:1 egamba nti ontondemu omutima omujja. Katonda yekka yasobola okutukola heart transplant. Biri ebiri eri kuba mu maanyi gaffe tetusobola bikola ki kubirwanyisa. Kuba bw'otunuulira mu mulembe guno era weebiri channel TV oteekako buli TV gy'oteekako okitegedde. Naye Mukama Katonda ono yalina okutondamu omutima omujja. Naye njagala tweyongereyo katono olw'obudde nti olw'okuba mugambye nti yasindika entiisa balina eddembe ery'okusalawo okukkiriza Mukama oba okugaana ne bagaana. N'asindika ennumba era ne bagaana. N'asindika malayika wa Mukama era ne bagaana. Ne tulaba nti waliwo possibility bwe wakkiriza Mukama nga Rahabu oba Omugibiyoni ng'osala eddiiro ng'odda eri. Ate naawe Omuyisirayiri bwe wava ku Mukama wasobola okusala eddiiro n'odda mu Bakanani okugeza nga Akani gwe tugenda oyigako sabbiiti ejja. Ekitegeeza nti yadde olutalo lwaliwo luno naye waaliwo opportunity Omukanani okudda eri Mukama. Noono Omuyisirayiri eyeeyibaala n'agamba naye ekyali kisoboka okuva ku script ya Mukama n'azikirizibwa ng'Abakanani. Kankutegeere bwe nti tekyali ku lutalo wakati wa Muyisirayiri na Mukanani. Lwali lutalo wakati